Abantu abasinga akatambi ako mwakakalaba naye akatambi ako kadda, so omuntu yenna eyakatadde kitegeeza alina hidden intentions ze ez'okubeera nga ata akatambi ka Spice Diana we yali ng'ashootinga oluyimba lwe olw'omulembe era bw'atyo n'agwa ekigo. Okusinziira ku ngatto gye yali ayambadde g'amazima engatto mpanvu, naye ate intentions z'oyo yenna eyakatadde nali mu kiteekamu amaanyi okulaba nga akasaasaanya ekigendererwa kye tutamanyi. Ekisookera ddala Spice Diana si yasoose okubeera nga agwa ku video shoot oba ku stage. Nzize nga nkukolera story nnyingi nnyo ez'abayimbi abaakabye okuviira ddala ku ba Beyonce, ba Rihanna, bayimbi bangi nnyo aba Nigeria bazze nga bagwa ku stage, si bakazi si basajja, bonna bafuna obuzibu ku stage. Kyangu nnyo ofuna obuzibu ku stage omuntu n'agwa. Ekisooka stage ezimu zibeera ziseerera, abayimbi babuuka, ba dancers ne bazinirako ne batuuya n'entuuyo ne zibeerako abantu ne bagwa. So okusinziira ku eno yali video shoot y'oluyimba lwa Spice Diana, oyinza okugendayo ku YouTube channel ye n'olulaba, baluyita Omulembe. Era bali bashootinga oluyimba luno eno. Spice Diana okusinziira ku ngatto gye yali ayambadde n'ekitetembu kyali kiwanvu bambi yeetega era bw'atyo n'agwa. Naye nze kyensinga okubeera nga neebuuza, video y'Omulembe yaggwa dda, video bagireleasinga dda, omuntu okukomyawo incident eyo anatakata wali eri nga ne video batennabeera ng'eteebwa obanga video yakateebwa. That means alina ebigendererwa bye birala nnyo ku ebyo ffe bye tuyinza okubeera nga tusuubira, kubanga amazima ga Katonda ka video kakadde, actually ka mwaka oguwedde actually guno eno tuli mu mwezi gwa kutaano, naye omwaka oguwedde oba mwezi gwa kumeka ka video kakadde nnyo kyolina okubeera ng'omanya. So tekigenda kubeera nga kikola sense na kyonna ky'oyagala okubeera ng'oyisaawo kiyinza obutayitawo nga gwe wandiyagadde kibeere nga kiyitawo. So Spice Diana ye mwesonyiwe kubanga video nnyingi nnyo zazizzaako ku video y'Omulembe bukyanga amaliriza okubeera nga agikola. Kati gw'okuvaayo kati n'obeera ng'ota akatambi ako kiyinza obutakola makulu, tuyinza obutakuwa nnyo attention. Kyokka ate nga Spice Diana neera nga bwe nkugambye si muyimbi yekka asoose okubeera nga agwa ku video shoot oba nga agwa ku stage. Bayimbi bangi nnyo bazze nga bagwa. Nakulaga Winnie Nwagi bwe yayita n'abayimbi abalala bangi nnyo bazze nga bagwa. Kabako yagwa n'ayitiramu ddala mu stage olw'amaanyi ge, kwegamba bangi nnyo bazze nga bagwa. So kiyinza obutakola nnyo makulu nakyoyagala okubeera ng'oyisaawo kiyinza obutayitawo mu ngeri gye wandiyagadde kibeere nga kiyita. Wano ku SMX Media tujja sigala tukuwa updates.